Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya bagifollowinga mbebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale kakati nomunanga kafaananyi ka trendinze ku social media era nga balaga nti Kasuku bwe yayingidde amajje ga America. Kasuku yavudde nagamba nti ne bannange fellow Ugandans, I don't know who created this or which AI was used, but I'm not part of any military in the world. This is just a photo. Yabyeganye ku mukutwe ogwa Twitter ngagamba nti bannange ani akulietinza akafaananyi kano bannange nze siri part of kugamba ku military force yonna mu nsi muno. Agamba nti bannange ani akulietinze kana akafaananyi era agamba nti bannange of course ndabika bulungi. Ndabika bulungi mu uniform naye mundeke mu abasajja bajja kuntwala mu mucakacaka ate simusobola. Anange abaye bakuletinza akafaananyi nga bamwambaza aka uniform akejje erigwanga erya America. Kamunyumidde ekyamazima ko kamunyumidde naye abyeganya agambe bannanga nakafaananyi bakakuletinze bukuletinze kali edited sinnagendako mu military. Kasuku kukuwaza banga abyeganye abyeganye naye nga yongera kubanga following Fadi TV jato subscribing onyige kale. Kasuku abyeganye agambye bannange mundeke nsigale mu content wange, mundeke nsigale nga YouTuber, mundeke nsigale nga nnonya content wange. Nyenza amajje sigasobola, amajje kyamazima gosimangu amajje okugagenda mu munnange oba weewaddeyo kufana kuwona kuba kufana kuwona. Era omuntu ng'otya okufa togenda mu magye kubanga ebisesinga ebitubana batambuliramu biba risiki kuba kuwaayo obulamu bwabwe. Ebintu byonna batambuliramu kuba kuwaayo obulamu bwabwe. Kati gwe oba otya okufa teweetantala kukola ki? Teweetantala kugendayo. Nga gw'otya okufa teweetantala kulinnyayo mu magye. Abatatya kufa be basobola amagye. Naye nga yongera okubanga ofollowinga Fadi TV ugi KB TV ugi kosane KR TV Uganda no tojja kubanga bajusa ebyakabimba nabyo enkwebaza goni ya followinga ate no subscribinga nonyiga kale nti kyewakola kyamaanyi nnyo era nenkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi nnyo nyini ddala okubanga wa subscribinga nonyiga kokade. Bagita batya bagita Fadi TV yogi Kasuku kukwaza banga agamba nti bannange nze sinayingirako magi mundeke nze sinayingirako magi eyakuletinza akafaananyi kano anjagaza miwunyo. Agamba nti mucakacaka tamusobola. Mucakacaka simanga mucaka simanyanga. Manya basinga bamuyita mucakacaka naye nga bamuyita mucaka tamusobola. Oba kiri mu Luswayiri simanyi kigambo ekyo mucaka kiri mu Luswayiri abanga dduyiro siki sibitegeera oba kiri mu Luswayiri. Naye nga yeganya akafaananyi kano naye ani yakulitinza akafaananyi kano katambuza ku mitimbagano. Abasinga basoose kulowooza nti munna akafaananyi kaddala. Manyi munnange ennaku zino AI ereetera ebintu okulabika ng'ebyaddala naye nga munnange nga si byaddala nno. Nga si byaddala ebireetera okuba ng'ebyaddala ng'ebituufu ng'ebyaddala ebiri ku alaali naye nga si bituufu munnange. Kati bw'osanga bana batamanyi AI ng'agamba nti maama Kasuku Ayingidde Amajje kulika ng'amanyi ebituufu kumbe munnange bintu bya AI bintu byakweditinga naye nga mwongere okubanga mugifollowinga ate mwongere okubanga mugyekuumirako. Bagita Fadi TV ugi nkwebaza gy'osinzira okubanga onfollowinga gy'osinzira okubanga weekuumira ku Fadi TV ugi. Negamba nti kyewakola kyakabi nnyo okubanga wasubscribinga noonyiga ku kade. Nkwebaza like nga commentinga ate osigale nga onfollowinga Bagita Fadi TV ugi. Mwebale nnyo okubanga mugyekuumirako n'okugifollowinga. Bamuyita Kasuku kuku wazabanga Kasuku abyeganye agamba tinayingira amagye abayaye bakulitinza akafaananyi nga bamufudde okuba nti nno ali omu ku part of the US Army. Mbaye bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.